Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange kansubire nti ate buli omu gy'ali ali bulungi nnyo, amanya n'eddoboozi abeera omuweereza omuwaate Shifah hasula. Gwompya mukwano nekusaba subscribing ko nakadde ate oleme kubeera ng'osuuba vidiyo zange omukadde kyokola kyamaanyi. Nagalwa nkoze vidiyo eno gwe munanga ayagala okudda ewaka. Essaawa eno nze ndi Uganda, alhamdulillah, nasobola okumalirizaako contract yange bwe ntyo nenzira ewaka, naye nfunye ebibuuzo bingi nga mumbuuza ebintu eby'enjawulo naddala eby'entambula, ebya kirozi, biki byolina okuyisa ku kisaawe. Nakulala nno ngenda kubeera ate nga mbanukulira mu vidiyo eno. Ekisookera ddala waliwo munange yambuuzizza nti Shifah wobeera odda ewaka ani avunaanyizibwa okukugulira air ticket? Mukwano gwange obuvunaanyizibwa bubeera ku boosi wo, tebuli kuggwa omuntu, wabula nti kyenyinza okugamba nti contract webe naatera okuggwako nga wabulayo emyezi ng'esatu mukwano gwange, mukama wo mutegezeeko obudde nga bukola ki, nga bukyali omwezi ogwokusatu ogwo oguggwerako, era obeere ng'omujjukiza olaba ng'abadde tafuddeyo. Manye abantu baffe abo baba bakujjukiza. Nombuuza nyinza twala migugu gyenkana gite bagaba kilos mmeka? Kyenyinza okugamba muganda wange kisinzira ku nnyonyi mukama wo gy'akubuukingidde. Sinzira ku nnyonyi mukama wo gy'akoze eki, gy'akubuukingidde. Waliwo abagaba kilos 37, omusanvu ogwo gubeera nga guyita waggulu, 3 nga ge gayita wansi. Abamu ne babawa pieces 2 ng'oluusi olina kira 25. Abamu ne babawa kilos 47. Osobola okuba ng'ossa mu kilos 47 n'otuuka oluusi ku kisaawe ng'olinamu akasente k'ebintu ebirala oluusi n'obyesasulira, naye ate era ebeera chance era osobola okutuuka ku kisaawe ng'omuntu munnanga yakoze ku check-in eyo nga si muntu mwangu n'omulundi n'ogumu n'akugamba tosasula kintu kyonna, oba si ekyo n'akusaba ssente mu butuufu ng'olaba zikulemesa bulemesa kutwala bintu byo. Omuntu alese ebintu ebyo n'odda Uganda n'ogula ebintu ebirala, ate munnanga oba osinga, kuba ayinza okusaba ssente nga zikubisaamu emirundi ng'esatu mu ebyo ebintu by'oyina. Ate ssente y'e Saudi mugimanyi, ssente ebeera nnyingi w'ogiza mu ssente y'e Uganda. Kati munnange kiva gy'oli gwe nga ggwe n'ogamba nti wensasula zino mba mpita oba okubireka n'engenda n'enkola ki n'engula ebintu ebirala e Uganda. Naye nga ekisaawe kyo kyakwesabira kuba abaana abamu batuuka ku airport mu butuufu ne baddayo ewaka. Mpozi n'ekirala w'obeera ng'ova ewaka oba nga mukama wo akugambye nti olunaku lw'enkya ogenda, mubuuze nti ayina certificate ya PCR test eya COVID eyo eyemala essaawa 24, kuba ku kisaawe mukwano oba togirina oba tojja kuyitawo. Wobeera nga tebakugema mukwano, si buli muntu nti bamugema, kuba nange saali mugemera PCR eyo nali olupapula nali nduyina naye ng'ekituufu tebaŋŋema. Buli nsi munnange batera okufoojinga ebintu, kyewuunyisa. Era nayitawo nze mbadde mu Saudi ebbanga lyonna naye nga tebaŋŋemangako COVID, naye mu kutuuka ku kisaawe nayitawo. Naye abaana abamu abataalina PCR eyo certificate munnange tebasobola kukola ki, tebasobola kuyitawo. Era mukwano gwange mukama wo abanga akugambye nti olunaku weruti linnya mubuuze nina certificate ya COVID eya PCR neya 24 hours, then owulire kyakola ki, kyakugamba ate oleme kubeera ng'omissinga flight yo. Ekirala kyali ki? Mwambuuza obeera n'ensawo mmeka? Abaana abamu babeera n'ensawo nnyingi. Osobola okupakira ebintu byo okusinziira ku kilos z'oyina, naye ebiseera ebimu oyinza otuuka ku kisaawe munnange ne bikusumbuwamuuko. Naddala abaana abamu mugula ensawo zineno seeti ezibeerako ensawo 4 oba ensawo 3. Ebiseera ebisinga ku airport biyinza okukusumbuwa. Ebintu bwe biba nga si bingi obutaleka nsawo zo, osobola okuddira ensawo ezo n'ozipakinga nga we zijje, oba nga tolina bintu bingi nnyo, then n'ogenda nga obiteeka mu mabanga ebbali n'osobola okulaba nga ensawo zeezo oziyisaawo bulungi nnyo nga tewali esigadde, ate era ng'ebintu tebikusumbuye nnyo. Abamu ne mwebuuza nti webabeera bapima ne laptop bag bagipima. Ebiseera ebisinga bw'oba tolina handbag
laptop yekolanga handbag kubajjukira handbag tebagipima kati gwoli waddembe mukwano gwange okubeera ng'olina laptop bag yeeyo oba ne handbag n'osooka n'ogikweka mu laptop n'omala okuyisaawo naye making sure nti laptop bag yeeyo tezitowa kuba omuntu wakulaba ng'olina ekitereke nga kizitowa kiyinza omuwaliriza okupima ate jjukira oluusi ng'olina n'akasawo ka katono ak'okuyisa waggulu byebyo nnyinza obbagamba mikwano gyange naye nga alhamdulillah nze gyendi ku kyalo nammwe mbagaliza kumalako bulungi ate era ne Katonda asobole okutuukiriza ebirooto byammwe mpozi sinza kwerabira kujjukiza gwe mukwano gwange azimba nti munaye mpagiraako bintu by'amadirisa ebintu by'enzigi za geeti ebintu ng'ebyo butanda bwa byuma mukwano gwange beera ng'okubeerako ku nnamba zange ezo ate ensonga ezo tujja kuba nga tusobola ozikwasaganya oyinza okuŋŋamba nti ate munnange sayiti yange eri wala ekirungi nti tusooka ne tujja ne tulaba sayiti yo ne tupima olw'ensonga nti n'owo tukubira essimu kati tuba tetusobola kumanya enzigi zo nga zikyenkana ki oba amadirisa go tuba tulina okutuuka ku sayiti ne tupima ne tusobola okukolera ekintu ekirungi oyinza okuŋŋamba munnange nti oyagala madirisa agaslidinga nga ag'omuwalabu mukwano gwange ebintu ebyo byonna etubiyina beera ng'okubawo kubi ku nnamba z'essimu ezo 0752 688 oba 0735241 essimu ezo nno ziri ne ku WhatsApp era wosindikako message tusobola okubeera mukwano gwange nga tukwanukula essomero gy'olina okutwala omwana wo okusoma kuno nno kuzeemu teweerabira Big Rich Junior School essomero lyokka ly'olina okutwala ate omwana wo esangibwawo Nsanje kitegedde mukwano gwange omukyala atukolera keeki naye ate munaye teweerabira kubeera nga ate omuwagirako Our Lady of Good Hope munnanga ate beeka eri eyo ekkolera ebintu ebyenjawulo abaana badda mu masomero mutumyayo munnaye abiderivalinga akupakingire bulungi ebintu by'omwana wo ng'ate adda ku ssomero naawe wali waka ng'oyagala okunywa akacaayi oyagala kuliirako mberenge bu crisps munnange ate asobola okubeera ng'ate abikuleetera gwayina birthday oyagala keeki tubeera ng'otukonako bukoonyi mukwano gwange ate buli kimu kitambule maridadi sana naye nga mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaga wano tubosinga okwagala tutuuse kuba sirina wembizuuminga nkutte essimu bbiri We wish you a pleasant stay and we look forward to seeing you on board Air Arabia again. Mukama kikoze neera ti olunaku lwe luno lweyansuubiza mazima ya Allah alhamdulillah nange nsobeddwa Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu ttawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo
yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire, tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta, byonna obisanga ku ssomero.